Okiwanika n'okuba ku mazzi ne kireekaana bubu ebyenyanja ne byekanga biyingire mu butimba. Kati nga tukola ebintu ebyo. Kati gye tulaga okuvuba ng'olina okufuba nga bw'osobola olabe nti okuba tayikuuni eyo ebyenyanja byekanga oweze emirenge 3 osobola okufuna bwotta omukaaga gwa mugagga tofuna. Naye kyenzijukira mu kyo twakolanga ne tukoowa. Kubanga twakolanga ng'oyinza okugenda ku ssaawa nga kale nga bwe buti ne mumala okutega ne mulinda ne ziwera ssaawa 3 ne mugenda mukuba tayikuuni ezo ne mukuba paka ssaawa nga 9 ogw'ekiro. Kyokka we mugenze kibira kyereere tewali mwalo kuba ebifo ebirimu emyalo temuba byenyanja abantu babeera beetayirawo nnyo. Kati ng'olina okunoonya eyo olugende wali ebibira biri ebikkirira ku mazzi. Naye ssaawa 9 ogw'ekiro ekyo ng'omaze okukola nga tukoowa n'ovuga eryato n'onoonya awali engeri y'akasenyusenyu n'oyingizaawo eryato n'ojjamu ekiveera n'ofunayo weebaka. Naye ng'oluusi tuwulira ebyo ttimba, misota, nswaswa ebyo ebibeera ku bibira. Naye ssaawa 9 ezo ng'obukoowu bw'olina ebyo byonna tubirowooza. ne bw'aba ttimba nti akomawo okukulya ng'ogamba jangu ondi ng'okooyo oba oyagala oba toyagala olina okwebaka. Aye n'otulo tumanyi. Ate ng'olina okumakinga sure nti weebakira essaawa mmeka? 2, 9, 10, 11 oteeka okuddayo mu mazzi osikeyo obutimba. Ate ovuga olugendo osobola okugenda okusanga eryato erikuŋŋaanya ebyennyanja ebyo bitwala e Kasenyi okutunda. Kati nembeera mu bulamu obufaanana bwe butyo. Kati ate ssente zonna ze nakola olw'okuba naye namanyiira kwekozesa naziteresanga Richard. Ne mugaa ssente zange olizitoola n'ozimpa omulundi gumu. Omugagga. Naye nga namuyinako Oluganda era nga manyi tayinza kundya. Kati bwe natuusa ekiseera kya mwaka mulamba musaba ssente zange yangoba bugobi. Teyampa yadde 10. Olwakugamba atya? Okay, bino ebintu byonna bibaawo. Ojja otuusa okubanja akasente ko obaze omwaka omanyi nti akasente ke bakuwa oddayo eri mbeera gye walimu weekozese. Okiwanika n'okuba ku mazzi ne kireekaana bubu ebyenyanja ne byekanga biyingire mu butimba. Kati nga tukola ebintu ebyo. Kati gye tulaga okuvuba ng'olina okufuba nga bw'osobola olabe nti okuba tayikuuni eyo ebyenyanja byekanga oweze emirenge 3 osobola okufuna bwotta omukaaga gwa mugagga tofuna. Naye kyenzijukira mu kyo twakolanga ne tukoowa. Kubanga twakolanga ng'oyinza okugenda ku ssaawa nga kale nga bwe buti ne mumala okutega ne mulinda ne ziwera ssaawa 3 ne mugenda mukuba tayikuuni ezo ne mukuba paka ssaawa nga 9 ogw'ekiro. Kyokka we mugenze kibira kyereere tewali mwalo kuba ebifo ebirimu emyalo temuba byenyanja abantu babeera beetayirawo nnyo. Kati ng'olina okunoonya eyo olugende wali ebibira biri ebikkirira ku mazzi. Naye ssaawa 9 ogw'ekiro ekyo ng'omaze okukola nga tukoowa n'ovuga eryato n'onoonya awali engeri y'akasenyusenyu n'oyingizaawo eryato n'ojjamu ekiveera n'ofunayo weebaka. Naye ng'oluusi tuwulira ebyo ttimba, misota, nswaswa ebyo ebibeera ku bibira. Naye ssaawa 9 ezo ng'obukoowu bw'olina ebyo byonna tubirowooza. ne bw'aba ttimba nti akomawo okukulya ng'ogamba jangu ondi ng'okooyo oba oyagala oba toyagala olina okwebaka. Aye n'otulo tumanyi. Ate ng'olina okumakinga sure nti weebakira essaawa mmeka? 2, 9, 10, 11 oteeka okuddayo mu mazzi osikeyo obutimba. Ate ovuga olugendo osobola okugenda okusanga eryato erikuŋŋaanya ebyennyanja ebyo bitwala e Kasenyi okutunda. Kati nembeera mu bulamu obufaanana bwe butyo. Kati ate ssente zonna ze nakola olw'okuba naye namanyiira kwekozesa naziteresanga Richard. Ne mugaa ssente zange olizitoola n'ozimpa omulundi gumu. Omugagga.
naye nga namuyinako Oluganda era nga manyi tayinza kundya. Kati bwe natuusa ekiseera kya mwaka mulamba musaba ssente zange yangoba bugobi, teyampa yadde 10. olwakugamba atya? Okay, bino ebintu byonna bibaawo, ojja otuusa okubanja akasente ko obaze omwaka omanyi nti akasente ke bakuwa oddayo eri mbeera gye walimu weekozese. Kati andaga nti naye nga nsuubira ekiseera ekyo ndowooza nalina emyaka nga 13 14 bwe nandiro nze natandika ottoba nga ndi muto era njagala nnyo abaana abato bwe nsanga bano oba atunda menvu oba ki bwe mba nnina mmuwa kuba mmanyiwa gye nayita gye nava. Kati bw'aŋŋamba yeekyanga n'ayogera bingi ate mukyala we yali tanjagala kuba basinkana mu bizinga. Omukyala ng'ono famire ye amaze emyaka tadde eno waffe, kati nze w'Oluganda gwe yasooka okulaba gwali naye, kati ng'alowooza nti ebyobugagga bye yali akoze ne bw'aba afudde nnyinza okubiremera. Kati omukyala yampalana nnyo. Kati bwe namugezaako ne bangobaganya n'omukyala sente ze zenkoledde omwaka ne batazimpa nenzira ku 0. Kati bwe nzira ku 0 n'abaawo omusajja eyampa ekibaliya nga muvugirako amaato ag'ebinaala nenfunayo ssente. Bwe nafunayo ssente nentandika okusuubula empuuta kanzikalirira era ku kizinga eyo kizinga nendeeta lutu esooka nagikolako kasente ndooza gyalinga mitwalo awo 2 naye 2 gy'ekiseera ekyo gyali mirungi gyali mingi. Bwe ndeeta lutu esooka nenzirayo lutu ey'okubiri. Kati ku y'okubiri eyo mba nkalirira ndi mulimu gw'okkalirira. Kati njasa enku kuba twasa enku ze tuteekamu kkazi ebyennyanja. Bwe natema n'embazzi neeyitako neegenda entema ekigere. otema enku zino embazzi eyitako zeemu kukola. Kati bwe natema ng'okwasa embazzi neeyitako nenjasa ekigere bweti nekikuba berowooza embazzi gy'otutte n'amaanyi nekiyingira nekiyuza. Kati olwo obusente bwe mbadde ninanga kapitolo nenzirayo ate ku 0. wabukozesa kwejjanjaba? Okumanya biri byali bizibu. Awaali akalwaliro nga tuyina maato ga nkasi baavugirawo essaawa 6 okuntuusa we bananzijanjabira. Era natuuka ndaba yero ng'omusaayi gulabika gwagala oba gumpeddemu oba gwagala kunzigwamu. Ate tewaali bino kajanja kammwe keeno mbusannyalaza wabula bantunganga ndaba bati nenseega ndowooza okumala emyezi nga 5 nga nzijanjaba kiwundu obusente bwendiko bwendya. Kati mukyala wooli gwe nali nkoyere yandya ssente z'omwaka neewuunya obukambwe bwe yanninako kuba saamuyinaako mutawaana gwonna. Naye yagendanga nnyimbira obuyimba, waliwo akayimba kakafeero simanyi kati ali mu bizinga awerekera ku bavuba nenguuli ejja musibako libooni. Linako kati olwosula waba ayitawo wobeera waliwo akasiisira awo mwali osula waayita nga batwala mukene okumwanika. ye n'omwami ye omukyala yasubula mukene, omwami yalina amaato bwe bayitawo nga akuyitawo olutuuka woosula nga ateekako akayimba nga nteerako akayimba nenzirayo buto ate mu kubonaabona okwo. Kati bwe mmala okuwona ekigere kyatwala bbanga kyokuwona myezi gyalinga 6. Sikola nakitema nnyo wakati bwe wati kino nakitema nnyo. Kati bwe mmala ebyo nenfuna omwami omu bamuyita Lujja, yaleetanga bintu kuva Kenya nga waliwo omugagga gwe tuleetera omuzigo baguyita chips ogukola emigaati. Kananga nina omusajja ayagala omuntu omwesigwa agenda okwesikotinganga emmaali ye onoogukola ku bwavu obwali bunkalakata
ne mugamba ssebo nja kugukola. Olwo olumwogedde ku ssente z'ogenda okubanga ofuna? Ebya ssente nze saabibuuzanga, natandikanga kukola mbimanya luutu esooka etuuse. Kubanga oyinza okwekuluntaza oluusi n'okola obulungi omugagga n'akuwa ekisusse ku ekyo ky'obadde osuubira. Kati omusajja n'aŋŋamba ogenda Kenya, naye lowooza bino. Obudde we nagendera e Kenya nga mobile phone tezinnajja Uganda. Mukama wange yayinanga akantu nga kalaga message ng'omuwandiikidde, kyokka ate oteekwa okufuna akalina osobole omuwandiikira nga sikalina nze. Kati bansindika ngende Kenya. Buno bayitanga bupeja. Obwo bwe bwaliwo n'essimu eza office oba ez'omumayumba. Kati omusajja ngamba Gitta ogenda Kenya, ogenda kulinnya e Busia, obagambe nkoma ku kkubo erigenda e Usenge, ogende e Usenge, omukyala bamuyita muwalimu. Kyokka muwalimu kitegeeza busomesa. Naye ekyoli kyali kyakwata nnyo. Kati ate ffe ndowooza neyantuma nga takitegeera nti kitegeeza busomesa ng'aliraba nga linnya. Kati Gitta nva Uganda, jjukira oluzungu lwa bitege, oluswayiri lufu nnyo, siina paasipooti, siina yadde ekintu kyonna, naye baŋŋambye sala ogende, bw'otuuka ku booda gwe bagambe minaenda apa. Nze ate najjukira minaenda wano. Kakati ng'otuuka ku booda baki bagamba minaenda apa nga bagambe, gwe bagamba minaenda wano. Nga nsala booda nga baŋŋamba ojja kusanga zimatatu, naye jjukira olusala booda communication olwo efudde, tokyalina busobozi. Nga nninnya kyokka emmotoka gye nninnya otuuka e Usenge ndowooza ziri kilomita nga 180. Naye ndowooza nze natandikiramu 3. Tuna Usenge, tunafika Usenge nga baseka bado nga ntuula. Oli mu bantu abatunula obulala, abategeera obulala, emmotoka ebaamu music ebanga kidongo. Mukama nga nnyamba nga bantwala ezo kilomita nga 180 nga banteeka ku kkubo erigenda e Usenge. Kati ate oba bano kale abategeera booda ya Uganda naki, naye ate eri kati ntuukidde ddala mu bannakenya bali ab'oluswayiri oluzibu na buli kimu. Yes. Kati ntuuka nga baŋŋamba kadogo iyo ni barabara naenda Usenge. Nga nvaamu ninda wali ezigenda e Usenge. Kyokka ate Usenge gyendaga ziri kilomita nga 100. Okuva wano ku stage woli? Okuva ku stage wendi ogenda eri. Bwe ntyo nga nninnya nga ŋŋenda e Usenge, natuukanga ssaawa 3 ez'ekiro. Ntandika okubuuza muwalimu nga buli omu aseka busesi. Muwalimu kitegeeza busomesa. Ndowooza nga ngattagatta mami ze teacher, muwalimu. Oluswayiri tolinamu yadde ogattagatta? Byombi si lwokka. N'oluzungu nalwo luli awo lwa bitege, naye kwegamba nze nina engeri gye neebaza Katonda era ngamba nnyo abaana bange ti alina enkana okutegeera ayinza n'okufuga ku Uganda. Kubanga sikulimba Gitta saasoma, naye ntambudde ensi eziwera 8. Sobodde okusomesa abaana balooya mbalina, aba bizinesi diguli ntandise okuba nazo, naye ng'obulamu bubadde bwakugeta. Mukama nnyamba, mbuuza omukyala, omusajja omu Munnakenya nnyamba, aŋŋamba weebake, naye nga mmanyi eri engeri gye kyali kyalo nti n'ekiro bayinza okundya. Nasula ntunula. Ku makya nga bateebereza ani muwalimu, nga naye bamanyi nti erinnya eryo erya muwalimu omukyala we Usenge eri yalirina. Omukyala nga akkiriza nga bano bantwalayo nga ndaba nga nsanyukira nga tutikka bintu bya mugagga kubireeta Uganda. Kati nina biwerekera ku lyato. Naye nga awaasooka twali tutambulirawo ennaku 2. Awaddako nga tutambulira ennaku 2 n'ekitundu kasita oba nga obijja ekisuumu ddala. Nga mubeera ku lyato emisana n'olaba obudde nga buziba, ne buziba, ne bukya, ne musiibamu, ne muziba ne bukya.
lyo litambula nemulyoka mutuuke olwo buziba bucha eryato lyo litambula omusana gukwokya ne gucha enkuba bwekuba negira empewo y'ekiro negira kati gwe omulimu gwo kulaba nga emaali y'omugagga etuuka bulungi kati omugagga namukolera luutu nga 3 kasente ke nawezaamu n'entandika osuubuliramu amafuta nga ntumye muzigo gwe chips ogukola emigaate Edi muganda wa Sebagala ono meye yafa naye yalina muganda nga bamuyita Edi yali bosi wange kati nkola luutu nga 3 ntandika okusuubuliramu oleeteramu epipa zo 2 eza petroli olwo ntandika okufuna kye bayita ssente nfunako emitwalo nga 8 ku pipa 10 ku byotunze wana amagoba nentandika ofuuka omuloodi naye ono omugagga tomulaga ebyo sibimulaga abagagga babasebwa abamu n'emitima nga si myangu kati ndeeta emaali yeetuuka agibala ewera nange ndeeteramu ebyange biki kati bwe ntandika okuleeteramu ebyange tutuuka ekiseera gavumenti etandika revenue olwo Museveni atandise okunoonya ennyo emisolo obubye ennyo ku nnyanja na buli wamu kati waliwo luutu yaffe gye twaleeta yo yali y'amafuta nga twegasegasse ne bannange tuba tugaleesa awo bali mu gasenamu bagateeka mu bipipa ekipipa ekimu kyajjula ekyokubiri baba bakyakisena generator ne sparking ne gakwata omuliro nga tulina kudduka mbiro kuba gavumenti okukwatira awo ng'ofudde in fact bateekawo ne barracks weerya ng'okukwatirawo oba ofudde kati ekipipa ekirala ekyasigalawo omusirikale gwe basindika okujja alabe ki ekyabadde mukumba ekirala tekyayidde yatunda kali ndowooza bwe bugagga kwali kuba mwali mulitanga emitwalo 2 biseera ebyo nga amafuta gabbula olwo tudda kuzira ate sente zonna mwali muzitadde wali tuzitadde wali naye akadde ako twalinamu ku bukalirakalira nziramu okukola waliwo omukwano gwe bamuyita John Ngenze w'e Masaka tusuubula kwegamba gakusalemu ekirimi katono kwegamba omuntu essaawa zino waba ayogera gwe omuntu gwa alina ovaayo agambe omulimu gwe sikoze teguliiyo era ngena netunira abantu ku kkuba olina akwogerera ng'alowooza nti naye bw'omugamba ayita gye nayita teri akkiriza kati nkyali nyamba Katonda nyambe mbijjukire kati ebyo bisirise tutandise ne John tuzzeeyo tukola mpola John aleese plan ey'okutandika okusuubula emmotoka e Dubai mugamba nze nkuŋŋaanyizaawo dola zange oba zaali nga 800 awo nga lugula emmotoka mugambye kati ye yalina ssente ng'asuubula emmotoka 5-6 ne zino ziizino ddayo osuubule John yazzeeyo okusuubula aleesa atunze azzeeyo ogwokubiri nange kwe mmutumira kati zindako John ono yagenda osuubulanga emmotoka nga okola gwakutunda olwo nze nkyalimu olw'e Kenya bwe njiyizaayo bwe nkomawo yabivuddemu agenze yakola luutu ndowooza zaali 3 e Masaka eyo oba eriyo abalogo nga bituufu bamuloga John n'afa ne ssente n'afa nazo kati mukadde ako nali nagula bike piki nga nina n'essaawa yange yali ya bbeeyi Rado Diasta era nze omuzze ebimu ku bintu ebyannunula okugeza yali ssaawa essaawa ey'okumukono yali Rado Diasta mu biseera bye yali egula emitwalo 8 nga ziringa miliyoni nga ndowooza nga 10 ez'akaakati wali wagigulawo
bazireetanga okuva e Dubai zizalinga ssaawa ngumu nga ne bw'ogikolokota bw'oti ku kolansi era e Masaka abagaga bayo bazambala nnyo nga ne bw'ogisa kukuba emmotoka egiyitako zijjukidde kati bwe zaavaawo ne tulyoka tudda mu zino kuba nze essaawa kyali kirooto kyange nnyo era nze mbeera n'essaawa eteeka okuba nga ya bbeeyi nnyo. Eno bagiyita Bolt egula $32,000 we nagigulira miliyoni nga 12. Ya naye ebyabazungu omwaka kasita giyitawo egiwera 5-6 ziggwa oyinza ogikebera kati ng'egula nga 6 miliyoni. Eno pure gold? No, sagala muntu akulimba ene essaawa ku buzito bwayo bweba pure gold eteeka okugula akawumbi ka ssente bamuteekako naye ng'aba mungi naye tasobola kuba nti ogiwulire ezitowanga kiro namba okiwulidde bamuteekako naye nga mungi naye mutagamba nti okuva kagumba akatandika paka gold aliko ali pure naye tasobola kugamba nti golodi mwereere ndoza ne gold omwe tebamwambala kuba bajja kumenyeka tasobola kukwata ya gold naye bw'ogamba nti pure gold ayenkana wano ziba ssente mpitirivu. Kati olwo muli munnaafudde okutta epiki bwe twakomya kati mu ntebe nali nagula piki zino bike olwo ntambula ne ragadi Rasta Rob MC Menton Sama resort ekutta akati resort beach tugenda na zibike babayika boogerako ebiseera ebyo ng'abaana batulumba nagamba bambi nkyaliraako janguuko ne Elvis oyo wa Radio 1 janguuko ne ragadi ku ssomero omuwala nga n'omukyalira nga ku bwaserebu bo ne bali obataddeko oba lwaki saazaala kuba njagala nnyo abaana nesimanyi nakyandimu saazaala bulungi naalibadde mpezezza abaana benjagala kuba nze njagala nnyo abaana bangi kale nembeera mu bulamu bwabo baragadi baani biki tuvuga zibayike zaffe biki kati bino bwe bifa ne tudda ku zero anti bino ebyemmotoka ze tutandise okusuubula bifudde olulagadi naye yali mu sisitimu yemweyo bo bali mu byabwe byakuyimba basereebo bantu basanga busana nabo nga batunoonya bwakuwulira nti gwe gundi ng'agaye oyo omuntu sajja nina okuba naye aveeyo twabeera nnyo ffenna. Tukyagenda ddala mu maaso gwenno atulaba programu eno eteekebwamu ssente aba Cashin Business Consult bano nno basangibwa Wakaligaawo ku Ssekabaka Road. Bano nno batwala abantu ebweru ensi ez'enjawulo Dubai, Saudi Arabia, Qatar wamu n'ensi endala UAE yonna. Osobola okubeera nga obanoonyaako Wakaligaawo olutuukawo gwayagala abaana ab'obuwala nga wano bikutamye oyagala genda kukola bwa maidi oyagala genda kukola bwa mu hoteri gyonna egyo emirimu egyo bakola ki basobola okubeera nga bakutwala bulungi nnyo. Nze Habiking Uganda ndina omukulu Mr. Gitta Benz era nga bw'omulengeraawo enkofiira ndowooza ogirengera erinnya nga bwe ndinyonyola n'enkofiira wano nno tuli ku Gitta Benz Beach era nga nayo esangibwa Ntebbe wano tujja n'okufuna akalanga ako nako nja kubanga nkakuba bwereere ofa njikuwadde taata. Ate nga omukulu ono apangisa emmotoka gwe yeetaaze okubeera nga olinayo omukolo oyagala limousine emmotoka zino ze mulaba empanvu ku mukolo gwo oyagalako ttundule bakulembera ewerekera zonna emmotoka omukulu ono azina. Sijja kumusaba ssente za kalango naye akalango kano ngenda kakubira omwezi mulamba si mu bubi taata njaka kuba akalango bwereere era nja kuba ngamba okuweerezaako butambule kubanga ekisinga okubeera ekikulu mu nsi muno kubeera inspired kakati abavubuka abasinga kakati n'ensi nga bwetambula tuli money minded tulowooza nnyo ku ssente kituufu tuzirowoozeeko naye ate kirungi nnyo okuzimba omusingi ssente we zirina okuva. Ebiseera ebisinga nze nakulanga muzeeyi wange ngamba we mukulanga mukole emikwano egiringa gye nnina temukola mikwano myavu
oba osobola okubeera n'omukwano omwavu naye nga obwongo bwago mugagga akuzimba. So tubeera mu society, tubeera n'abantu ab'enjawulo, naye nze neegomba nnyo okulaba nga ntuuka ku bantu abalinga ggwe, nti oli ayinza okukulaba ng'ovuga emmotoka eyo nalowooza wayita ku lugwanyu, wayita ku museetu kaseerezi okugifuna, kumbe emmotoka eyo erina story egiri emabega ey'amaanyi nnyo. Era nakola nnyo ne ndaba nga njogerako ne muwala we ne mugamba muzeeyi